Tukwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo mpaka wezudde mukaga kitundu ate tukutuuseeko amawulire agataliko mu ttuntu omanye biki ebifudde mu ggwanga okuva mu bitundu ebyenjawulo. Nze Sharifa Namuyomba nenga olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi 23 tuli mwezi gwa 11 omwaka 2022. Agataliko mu ttuntu nga tandise n'abazigwa abalumbye poliisi posti y'e Nankulabye n'ekigendererwa eky'okubba emmundu. Wabula abasirikale babasinzizza amaanyi oluvannyuma ne badduka era nga bakulira poliisi abakulu mu poliisi batuuse mu kifo kino ng'okunoonyereza we kugenda mu maaso. Abasirikale ba poliisi babasinzizza amaanyi era ne babasuuza ne magazini y'amasaze eyabadde ejjudde. Ku makya ga leero abakulu mu poliisi n'abakola ku kunoonyereza ku buzibu bw'emisango bakedde kwebwa mu kifo kino okulaba ebyabaddewo wamu n'okugyawo ebisosonkola by'amasasi. Abatuuze wamu n'abakulembeze mu kitundu kino balaze obweraliikirivu olw'abaguzi b'emmundu okulumba poliisi. Tekyekanga okubanga tetusanzeemu abapoliisi baffe babadde alaati bagezezzaako okuba nti basulawo babeera batambulatambula ate ne babanga bakola bulungi. Nga bwe balumbidde abantu abalina emmooto obweraliikirivu kati butuuse eri ffe abatalina wadde fuuko gye tusobola okulumbisa omuntu. Onsaswa fa video ng'embeera ekyali ya bunkenke mu kitundu kino era abakungu okuva mu poliisi bakyeyiwa